Lwekaleeta kuno obuuma obwasooka obugenda okukozesebwa mu kulonda okwa 2026 amaloboozi gazze gawulirwa nga geemulugunya ku buuma buno naddala okuva mu bannabyabufuzi abazze balaga nga bwe watali tteeka ddambulukufu akakiiko mwe kaayita okuleeta obuuma buno okukozesebwa ng'obw'obuwaze mu kulonda kw'eggwanga. Kati olwaleero akulira ekibiina ki Democratic Front Mathias Mpuuga Nsamba avuddeyo ku nsonga y'emu eno n'asaba akakiiko ak'ebyokulonda wano mu ggwanga okuvayo mu bunnambiro kannyonnyole bannayuganda etteeka mwe kaayita okuleeta obuuma bwe kagenda okweyambisa mu kulonda kwa 2026 awamu n'emitendera mwe kaayita okubugula n'enkola yennyini gye bukolamu. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya DF Namirembe, Mpuuga ategeezezza nti akakiiko kalina okubuulira eggwanga etteeka mwe kaayita n'emitendera egyayitwamu okugula obuuma obwo. Ne gye baabigula tebaategeeza ggwanga na ngeri gye byagulibwamu era baalanga luddawa kubanga ebyuma ng'ebyo nga binaagulibwa wakolebwawo kye bayita international bidding. Abantu abalina obusobozi obw'enjawulo ne bajja ne baalaga rekodi yaabwe n'engeri gye bazze bakolamu omulimu guno n'obusobozi bw'ebyuma ebyo okusobola okuba nga bisobola okweyimirira okulonda okutandika okuva ku ssaawa. Balina tteeka ddambulukufu nga bireetedde. Minisita wa Ssemateeka yatutegeeza nti alina ebbago ly'etteeka mu paalamenti mu kabineti lyaleeta na buli kati erinaba kujja mu paalamenti. Era n'omukulu ono ndowooza yeewala paalamenti sabbiiti eri teyaliimu n'ebujjo teyabaddemu. Ono era agamba eggwanga lyetaaga okumanya omugatte ogw'obuuma buno na bumeka obugenda okukozesebwa mu buli kifo awalonderwa okulaba obanga bumala bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abalonzi oguliwo mu ggwanga. Nti ebyuma bino tetumanyi bigenda kukozesebwa ku polling station. Twawulirako nga bagamba nti bijja kuba byuma 2 ku polling station. Naye tukimanyi bulungi nti polling station zenkanya omuwendo gw'abalonzi. Kati ekyo banaakyawula batya? Babitunze nga kalonzo nti buli muntu emutuuka bikusobola kubulaba abantu bameka olunaku okuva ku ssaawa ezo wezituukira. Singa kigamba nti kikooye ekyuma nekiggalawo okikola otya? Okikuba ngolo nekizuukuka? Okiwa kyakunywa? Mu ngeri emu Mpuuga asabye akakiiko ak'ebyokulonda okusomesa ebibiina by'ebyobufuzi n'abantu ba bulijjo ku byokulonda okutangira emivuyo ku lunaku olw'okulonda so ng'era avumiridde ekyokugaana abantu okusigala we balondera oluvannyuma lw'okulonda. Sooka babisomese, abakulembeze babe basomesebwe enkola y'amashini zino, nabo baddeyo basomese ba agenti baabwe abanaalabirira okulonda engeri gye bikolamu. Olunaku lwajjo Ssaabawolereza wa gavumenti yakikkaatirizza nekyokugamba nti abalonzi baveewo kya bumenyi bw'amateeka era nzikanya naye. So abagala okumenya amateeka g'eggwanga ndowooza ssaabawolereza wa gavumenti yabalambise nti ekyo kya bumenyi bw'amateeka, etteeka ligamba meters 2. Ono ayogedde ku nteekateeka gy'abaddemu ey'okutalaaga ebitundu by'amambuka g'eggwanga ng'akuyegera bannakibiina kya kalulu era n'alaga nga bw'ali omumativu nga DF yakuyisawo abakulembeze abawerera ddala mu kalulu. Baffe gye bali balwana bakola mu mbeera enzibu ennyo. Tulina essuubi DF ejja kufuna abawanguzi mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Mary Namirimo ne Mwesigwa Simon be bakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.